Omwaka guno lwe giweze emyaka 40 bukya balumira mwoyo ba gavumenti ya Isreali balumba Uganda oba bayite ba komando ne bayimbula abaisiraili n'abantu abalala abaali bawambiddwa bannalukalala ba Palestine ku kisaawe Ntebe nga nnya Julai 1976. Balumira mwoyo batindiga eggendo lya mayiro 2500 okuva mu kibuga Tel Aviv okujja okuvumbagira bannalukalala. Mu ddakiika 9 zokka baali bamaze okununula abantu baabwe ku kisaawe ky'ennyonyi ekikadde Ntebe. Gakirimaanyi agamu gaavumirirwa ekikola kya Isirayiri, agamu ne gabanga gasobeddwa. Amalala gaatendereza nnyo Abayisirayiri nga bwe baali abasajja enjasa biggu. So wonderful to be home. I really did not expect to get home all in one piece. I don't think there are any words in the world to describe what your feelings are at that point of realizing that you got a second lease on life, literally. And the thousands of people that met us at the airport and the relief. It's just incredible relief. You don't realize how much emotion you've stored up. Lwali olwo nga 27 June 1976 ennyonyi y'Abafalansa Air France ey'ekika kya Airbus namba A3B 4203 FBVGG omukululo ogw'ekikumi 39 yabuka okuva mu kibuga Tel Aviv ekya Isirayiri ng'esitudde abasaabaze 246 ng'abasinga Bayudaaya n'Abayisirayiri n'abakozi ku nnyonyi eyo abaali bawera 12. Ennyonyi yali egenda mu kibuga kya Buyonaani Greece ekiyitibwa Athens gye yeeyongera okuggyayo abasaabaze abalala 58. Mwabo mwe mwali ne bannalukalala 4. Ennyonyi neyolekera ekibuga Paris. Amangu nga ennyonyi yakaterera mu bire bannalukalala ne beesimba bwantoogo oba muli bufa ennyingo ne bategeeza nga bwe baali bannalukalala ababiri ab'ekibiina kya Palestine Liberation Front. Sit down. Everybody stay in your seats. Keep your hands up and quiet. This is your new captain speaking. My name is Fazil El-Kubesi of the Che Guevara Force, the Special Command Unit Gaza. This plane is now under our control. N'abalala babiri nabo nga b'ekibiina kya German Revolutionary Cells. Olwamala okulangirira nga ennyonyi ebwewambiddwa olwo ne bagyolekeza ekibuga Benghazi ekya Libya. Ladies and gentlemen, this is your new captain speaking again. For your information, in 30 minutes we will be landing. Tuka ku kisaawe Benghazi bamalawo essaawa ennungi 7 ng'ennyonyi eyongerwamu petroli. Mu ssaawa ezo bannalukalala baafuna ekisa okuta omukyala Patricia Matero eyeerwaza nti yali agenda kuvaamu olubuto era ye baamuleka Benghazi